Esula 48 ebya Mowaabu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, zisanze Nebo kubanga bakizisizza. Kiriyasayimu kikwasibbwa ensonyi, kimenyeddwa. Misugabu kikwasibbwa ensonyi, kisuuliddwa. Ettendo lya Mowaabu terikyaliwo, bakiteeserezza obubi mu Kesuboni, nti mujje tukimalewo obutaba ggwanga. Era naawe, Ayi Madumeni, olisirisibwa, ekitala kiri kukyokya. Eddoboozi ery'okuleekaana eriva e Kolonayimu, okunyaga n'okuzikiriza okunene. Mowaabu azikiridde, abaana baamu abato bawulizizza okukaaba. Kubanga balyambukira awalinnyirwa e Lukisi nga bakaaba amaziga agatata, awaserengeterwa e Kolonayimu bawulidde obuyinike obw'okukaaba olw'okuzikirira. Mudduke muwonye obulamu bwammwe, mufaanane omwoloolo oguli mu ddungu, kubanga olw'okwesiga emirimu gyo n'eby'obugagga bwo, era naawe olikwatibwa. Ne Kemosi alivaayo aligenda mu busibe, bakabona be n'abakungu be wamu. N'omunyazi alituuka ku buli kibuga, so tewaliba kibuga ekiriwona, era n'ekiwonvu kiribula, n'olusenyi lulizikirizibwa, nga Mukama bwe yayogera. Mumuwe Mowaabu ebiwawaatiro alyoke abuuke yeegendere, n'ebibuga bye birifuuka amatongo nga tewali wa kutuulamu. Akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa, era akolimiddwa oyo aziyiza ekitala kye mu musaayi. Mowaabu yessizza okuva mu buto bwe, era teyeesengezze ebbonda lye, tattululirwanga mu bita, so tagendanga mu busibe. Ensaayi kyeva ebeera mu ye, n'akawoowo ke tekajjulukukanga. Kale laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndimutumira abo abattulula, kale balimuttulula, era balimalamu ebintu bye, ne bamenyaamenya ensuwa zaabwe. Kale Mowaabu alikwatirwa Kemosi ensonyi, ng'ennyumba ya Isirayiri bwe baakwatirwa ensonyi Beseri obwesige bwabwe. Mwogera mutya nti, tuli basajja b'amaanyi era basajja bazira okulwana. Mowaabu bamuzisizza, era batabadde ebibuga byayo, n'abalenzi baayo abalonde baserengesa okuttibwa, bw'ayogera Kabaka, erinnya lye Mukama w'Eggye. Obuyinike bwa Mowaabu bunaatera okutuuka, n'ennaku ze ezanguwa mangu. Mmwe mwenna abamwetoolodde mumukungubagire, nammwe mwenna abamanyi erinnya lye. Mwogere nti, omuggo ogw'amaanyi nga gumenyese olugo olulungi. Ayi ggwe omuwala atuula mu Diboni, serengeta ove ku kitiibwa kyo, otuule ng'olumiddwa ennyonta, kubanga omunyazi wa Mowaabu akutabadde, azikirizza ebigo byo. Ayi ggwe atuula mu Aloweri, yimirira ku mabbali g'ekkubo okette, buuza omusajja adduka n'omukazi awona, oyogere nti, ebifaayo. Mowaabu akwasibbwa ensonyi, kubanga kimenyesemenyese, wowoggana okaabe, mukibulire mu Alunoni nga Mowaabu bakizisizza. N'omusango gutuuse ku nsi ey'ensenyi, ku Koloni, ne ku Yaza, ne ku Mefaasi, ne ku Diboni, ne ku Nebo, ne ku Besudibulasayimu, ne ku Kiriyasayimu, ne ku Besugamuli, ne ku Besumyoni, ne ku Keriyoosi, ne ku Bozula, ne ku bibuga byonna eby'omu nsi ya Mowaabu ebiri ewala n'ebiri okumpi. Ejjembe lya Mowaabu lisaliddwako n'omukono gwe gumenyese, bw'ayogera Mukama. Mumutamiize, kubanga yeegulumizanga eri Mukama, ne Mowaabu alyekulukuunya mu bisesemye bye, era naye alisekererwa. Kubanga Isirayiri teyali wa kusekererwa gy'oli, yalabika mu babbi, kubanga buli lw'omwogerako onyeenya omutwe gwo. Ayi mmwe abatuula mu Mowaabu, muleke ebibuga mutuule mu mayinja, mufaanane ka mukuukulu akola ekisu kye mu mbiriizi z'akamwa k'obunnya. Tuwulidde eby'amalala ga Mowaabu nga w'amalala mangi nnyo, okwegulumiza kwe n'amalala ge n'ekitigi kye n'essukuti ery'omutima gwe. Mmanyi obusungu bwe, bw'ayogera Mukama, nga si kintu, okwenyumiriza kwe tekuliiko kye kukoze. Kyennaava mpooganira Mowaabu, weewaawo n'aleekaanira Mowaabu yenna. Abasajja ab'e Kirukeresi be balinnakuwalira. N'akukaabira ggwe amaziga, ayi omuzabbibu ogw'e Sibuna, nga nkira okukaaba kwa Yazeri, amatabi go gaayita ku nnyanja, gaatuuka ne ku nnyanja ya Yazeri.
Omunyazi agudde ku bibala byo eby'omu kyeya ne ku bikungulwa byo. N'essanyu n'okujaguza bijjiddwa ku nnimiro eŋŋimu ne ku nsi ya Mowaabu. Era mmazeemu omwenge mu masogolero. Tewaliba alisamba ng'aleekaana, okuleekaana kuliba nga si kuleekaana. Okuva ku kuleekaana kwa Kesuboni okutuuka ku Ereyale n'okutuuka ku Yakazi baleese eddoboozi lyabwe, okuva ku Zowaali okutuuka ku Kolonayimu okutuuka ku Egulasuserisiya, kubanga amazzi ag'ennimulimu nago galirekebwawo. Era nate ndikomya mu Mowaabu, bw'ayogera Mukama, oyo aweerayo ku kifo ekigulumivu n'oyo ayotereza bakatonda bo obubaane. Omutima gwange kyeguva guvugira Mowaabu ng'emirere, abasajja ab'e Kirukeresi. Ebintu ebingi bye yafuna kyebivudde bizikirira, kubanga buli mutwe guliko ekiwalaata na buli kirevu kisaliddwa, ku mikono gyonna kuliko ebisale ne mu biwato mulimu ebibukutu. Ku nnyumba zonna eza Mowaabu waggulu ne mu nguudo zaayo wonna wonna waliwo okukungubaga, kubanga mmenye Mowaabu ng'ekibi ekitasanyusa, bw'ayogera Mukama. Nga kisuuliddwa, nga bawowoggana, Mowaabu ng'akyusizza enkoona n'ensonyi, kale Mowaabu alifuuka wa kusekererwa era wa kukeŋŋenterera eri abo bonna abamwetoolodde. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, alibuuka ng'empungu era alyanjuluza ebiwawaatiro bye eri Mowaabu. Keriyoosi kimenyeddwa, n'ebigo babisonookerezza, n'omutima gw'abasajja ab'amaanyi aba Mowaabu ku lunaku luli guliba ng'omutima gw'omukazi bw'alumwa okuzaala. Era Mowaabu alizikirizibwa obutaba ggwanga, kubanga yeegulumizizza eri Mukama. Entiisa n'obunnya n'ekyambika biri ku ggwe, ayi ggwe atuula mu Mowaabu, bw'ayogera Mukama. Adduka entiisa aligwa mu bunnya, n'oyo ava mu bunnya alikwatibwa mu kyambika, kubanga ndireeta ku ye, ku Mowaabu, omwaka ogw'okujjirwa kwabwe, bw'ayogera Mukama. Abadduka bayimirira nga tebalina maanyi wansi w'ekisiikirize kya Kesuboni, kubanga omuliro guvudde mu Kesuboni n'ennimi z'omuliro zivudde wakati mu Sikoni, era gwokezza ensonda ya Mowaabu n'obwezinge bw'abo abayoogaana. Zikusanze ggwe Mowaabu, abantu ba Kemosi babuze, kubanga batabani bo batwalibbwa nga basibe ne bawala bo batwalibbwa mu busibe. Naye ndikomyawo obusibe bwa Mowaabu mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Mukama. Omusango gwa Mowaabu we gukoma wano.